nsubira muri bulungi bane twabadde Matugga ne bannayuganda temuyiga bannayuganda tebayiga bannange temuyiga okufa bagamba buli omu alina olunaku lwe lwagenda okufa naye ofudde otya ekimotoka kyagudde Matugga wano mala interview nakiriddeeko nafunye obudde n'empitiraako ne ndaba ebiriyo emotoka yagwa awo Kigoogwa ng'oserengeta bwoti nga yajja agivuga egyetagala egwa motoka yali egenda ggulu bwegwa omusajja amafuta n'agamba abantu nti bannange temusemberera motoka eyo emotoka bezigwa olwokuba tebeera eri mu motion edduka ekola sparks bwegwa osubira kibaita short circuiting wiring yekyanga anytime emotoka esobola okwaka kati ate bwesanga mulimu high flames ezo ng'amafuta mu tanks ezo anytime ebeesalirawo kati emotoka bwegwa you are advised okugidda ebbali naye omufirika ye muntu gwe bagenda ogamba bomu egenda kukubira wali omufirika nfo kyokweyongera omuzungu yadduka yeyongerayo omufirika ajja kulaba bomu egenda kukubira wali kati abafirika bafe ab'Ekigoogwa kye baakoze kusemberera motoka omusajja abagamba ne muviire motoka ndozo olw'obwavu olw'obutamanya obutusumbuwa okwagala ebyendola ennaku etuluma ennyingi oli agamba nti kange neesenere ku mafuta n'atuusa Ekigoogwa kyemulaba ku kkubo kitono abalabye ku mboozi egyo nawandiseko nti Kalondozi the untold story ku ngeri abantu gye baayiddemu mboozi guli omuliro gwabakaliridde gwabakyomye ng'omucomo kyatula eddakiika wakati w'eddakiika 5 ku 8 emotoka eyo okukwata omuliro 5 minutes motoka bwegwa amafuta gatandika okukulukuta kati gatandika okukulukuta ate emotoka yali namba yalimu amafuta ngawera nga liters nga 15 ez'amafuta zadde zisukkana mu kwezo tanka yanenenemuko ne gatandika okuserengeta kati wegaserengeta ne gayita myala ne gakulukuta mayumba g'abantu ne gakola ki there is a belief nti omuliro tegwava ku motoka kwennyini okusinziira bagamba there is a belief nti omuliro gana amafuta gaserengeta omuliro gigwafuutuka kubanga amafuta bwe gaba gatonya as long as gakyaserengeta nga gakyekonectinga gaba gajja kudduka gaba gajja goba line eyo nina omulala gwe natambuliddemukko mu katundu ako omulala gwabaddeko meters nga gwabaddeko mita nga 2 omwalo ogwo gwaserengeta amafuta gakulukutira mu ng'amazzi ganakulukuta omuliro gwakwata ku motoka gwaserengeta olugendo lwa hafu y'ekisaawe nga gwakira mu mwala nga gubumbujja kubanga mwala mwali mulimu amafuta already gwasalako side ne side era bw'ogendako emanju omuliro gwayaka waliwo bambi obwana obali buzanya geemu bwonna bwajja abantu baali abagambibwa okwokebwa ababadde nga batu 100 mu kitundu ekyo no sport waliwo gwogerako afande gwe nabalazeeko omusirikale yali musirikale wa Museveni bambi mu UPDF ng'aliko ne Somalia kali n'omusirikale naye ndoza frustration zino bambi yali musirikale nava mu magye abadde nga kukitundu nga ye yatiteekanya bula mu bita afande simanya afande mulema yabadde nickname ye Guy okusaba kumanya nafunye ku kitundu yabadde wali nga yagamba abantu nga yabasimbisa line bannange musimbe bulungi tufune amafuta musimbe bulungi tufune amafuta bande munansonyiwa okuseka but there are some things oseka namunoga banna musimbe tufune amafuta waliwo omukyala gwe nabalazeeko ewa boda ye yabadde ku mudumu wali wennyini ku mudumu ebadde gafulumira owekitegera olwo nga be baduumira ekikoosi olwo Guy omulala teyabadde nawa boda naye yadde na muzimbi yabadde yakalembeka edola mafuta ebi kati nga ate bimumala nadda yakima ekyokusatu ate yadda kati tanka n'eryoka ebaluka omululu ogwo bonna ne bafuuka omucomo oba okitegeera abadde baze okusena amafuta ne bajja abadde baze okulaba abadde mu kulozi lwengi baayidde amaduuka gonna agabaddewo wali amaduuka agabadde agaholosera olw'ebembu mukazi alina mu ddwaliro naba omuliro gwamwokeza wansi naggwawo naye akyali mulamu n'omwana we abo azadde yabadde akoze nnyo sente ze bambi nga holosera eyimiridde kaliro kamwokeza
amaduka gonna agabadde gakuta omuliro bambi waliwo omuvubuka eyabadde nanyini game zino game zibazanya obwana bwadde bungi nga butudde mu kayumba buli mu kuzannya wadde nga 8 nga buzannya akaliro ne kakwata nga tebulina buyita oba okitegeera ogenda okumaliriza omuvubuka bambi oyo yagala ataase obwana bw'abandi n'afanga omuzira. So sad for that guy. I really felt so bad for him. Naye adagaza okulwana waliwo omukazi bambi yabadde adduukirira obwana bwe laba bwaggalawo yoba byadde alowooza ki ate ye mu kuggalawo ate yamaliza yeggalidde ensonzo ng'akyerabidde omuliro ne gumusanga mu nnyumba tegwamutaliza. Olwo omukadde bambi gwe nayagala kikola bagenda bagamba omukadde magezi ye bwe yawulira amafuta agawunya n'akwata obwana be ne bavaawo baba bakasibuka we bati olwo ne gubakwata. So abantu ekyabookesezza bugayavu obutamanya n'obwavu. Naye obwavu si kyo ekikulu, obutamanya kisinga okubeera ekikulu. Nti ku magezi ge nnina nzi si ge mangi but ensi gye ndabyeko byayinza mmanyi nti emmotoka bwegwa tosembera kubanga sirooza nti wali agenda ofuna amafuta wagasukka emitwalo 15 era adojja vana amafuta ga mitwalo 10 doona 2-3 akati gatebulamu in a blink of an eye baada amaze okusaanawo. Kitoko omusajja agamba nti enjawulo wakati w'amagezi n'obusiru kalayini ke kakawula being a stupid and a wise person just line olusala eno bamusiru olusala eno bamugezi. So abantu bane kyabase bugayavu, they should not even blame the government. Emmotoka yagudde driver n'abagamba temusemberera mmotoka ne bamugamba tolina kyotugamba. Katola eyabadde agivuga yasobola n'ofisa waakadde n'agibuukamu n'adda ku bbali n'alengera ebigenda maaso ne gukwata akaliro. Era kye yakoze yakutte booda oba yakutte kinaabulawo tewalamanyi driver wakola ki wali, but you not blame him. Fine ojja mblaming nti emmotoka yagikubye ekigo but yabamulidde n'abagamba nemukole eki. Singa bamuwuliza ne baseguka kale ebizimbe byandiyidde twandibadde tubavunaana nti emmotoka ogikubye ekigo n'ebisigadde but tomanya insurance yamena omukisa ogubasasula ensi yandimuvunaanye ekyo kale okitegeera ate yagenzeko ekikolimu nti abantu bafiira mu mikono gye oba okitegeera but olabedde ddala ng'abantu abaafudde be baleetedde ebizibu. Enfuna gye bandivunaanyemu ng'emmotoka egudde ekigo ng'eyokeza amaduuka g'abantu it is okay oyadde okigumiikiriza ekyo naye kati obulamu omusajja bugenda kudda because tulina abantu abatafaayo ku bulamu bwabwe, people who are very unserious in life. So Uganda bannange twetereeze amafuta agookeza abantu enfunda n'enfunda abantu tebawulira waliwo agaasembayo okwokya abantu mu Namungo na Lubijjaawo abantu 42 baafiiraawo era byebyo byaba exactly the same thing that happened emyaka nga 10 emabega kyekimu ekya happeninzewa Kigoogwa emmotoka era yagwa kati embuzi zijja muzikunganya amafuta kumbe bali mu kitoogo ekirimu amazzi kati amafuta gakulukuta gayingira ekitoogo ne gasaasaana mu kitoogo kyonna. Kakati emmotoka we yabaluka naye yali mita 15 okuva ekitoogo we kiri yajja because amafuta we gaba gasaasanya emazzi gadduka speed tebasobola kusimatuka. 42 people died. Museveni n'abasasula $5,000,000 era neki kyakoze ye taba na buzibu yabawo ne sente zezo bafudde era akutte millioni zezezi n'abaga buli mulambo mugwe 5. Okitegedde. So buli mulo yafiirwa family yafiiridde omulambo omuntu waayo $5,000,000 weziriza akuziika then millioni emwemu buli yayidde. Kati biri ebyokusasula ebizimbe ebiki ebyo company nanyini mafuta yalina otula n'abatuuze be alabe but damages ezaatuuse ku kitundu za millions and millions of damages ezaatuusewo era ng'abantu abo teri yali responsible okubalirira teri ne gavumenti okubawa ssente nti ssente zaffe ziyakutteko nti munange gavumenti gikakatako okulira abantu ababafiiriddwa kubanga tuli bannansi ffe tuwaayo omusolozo ssente zaffe naye tewali alina buvunaanyizibwa kusasula abantu abo. Abantu bokka balina osasulwa be bantu b'amaduuka nti edduuka liryakutta omuliro ennyumba yayidde naye mugundi yafiiriddwa basasula omulambo nedda teri gwe bena navunaana waawo
so okujjako bino simanyi edduuka lyayidde biki abajja kuddamu batereze ebizimbe by'abantu ebyo byo the guy will have to pay nanyini kampani ne bisigadde byebyo ebyafudde side zo naye nga bwewetuukira ku kyalo Kigoogwa emiranga egiri kuli miyitirivu era bagenda kuziikira ddala so abantu baayidde beyond recognition baafuuse ebisiriiza nabaddeyo nembiraba byebyo eby'abantu baffe ne tebawulira